senga okola ekintu kyotayagala kukola nate nga kyolina okukola olw'okusobola okufuna kyoyagala nawe nagwo mutango. In other words, what you don't want to do but you must do in order to get what you want. Eyo price. It's not physical. It's more of a psychological kind of price. For example, aba nabantu abagala okubeera abasoja abajasi nga bakadeti waliwo abantu abafuluma ku ddala lya kadeti olufuluma nga military officer mwena amayinja tegera bayita mu US bayita mu training eri very rigorous nga nkambwe tegera babateeka mu kibayita bakita gas chamber ngoyera kuwa omujasi oba nga marine bakuteeka mu gas chamber noleko okolola nosesema nenga kibagezaako okuyigiza senga obeera mubeereyo nga muli mu lutalo okola ki embeera obenga wagirozaako dda ekigenda babalumisa red ants ziruma red ant omanyi weruma eruma nnyo empiso biwero empiso za malaria manya za typhoid yasinga okuyimba ebiwero ekigenda yes bye training gye bayitamu emudduka nimusitula agesitagalene naye lwaki okola ebyo nabyonna awo ogenda ogula kiri ekifo ky'obwofisa omanyire n'embeera bwerijja toguze na sente naye obulumi bwoyiseemu nga bakutraininga bumala ogamba obanga akiguzi werayo omutango naye bwenjatula kuba bayibuli egamba nfuulibwa kitonde ki kijja ebyeddanga biwedde nfuse mwana wa nvuma naye Katonda alina byakusuubira okukola bwajja n'oyatula n'akuwa omwoyo omutukuvu akusuubira okuyita mu bulumi bw'olina okuyitamu ng'okola obutuukirivu sikuseeyeeya ti nkukola okwagala kwe mulimu ebisoomozebwa era agamba nti ensi erimu ennaku naye mugume nkoze eki mpangudde ensi amanyi nti waliwo ebirina okusomooza bwekuli mu kukola okwagala kwe mukola ekigambo kye kati saawa zino wakyaliwo ekisa ekyakusuubira okukola wekinamba nga kikulemye mu kiseera ky'ekibonyoobonyo ajja kutobeere wekka naye olwokuba nti oyagala okugenda mu ggulu olina okukumira okubonyaabonyezebwa okwo awatali kugula oba kutunda there will be no selling or buying during that time oyitire mu kubonyaabonyezebwa okwo osigale ng'okyatula Kristo olyoke ogende mu ggulu naye bano abazze nga batambula bulungi bo mu kisawa ky'ekibonyoobonyo ajja kuba akola ki ajja kubeera nabo ate nga byonna bya Katonda nanti ebanyongereza ate naye batagikuwadde tova mu kukola bulungi nti ofune ssente otegera togwa mu nsobi kubanga olwa ssente tosobya lw'okwegomba kw'ensi nombiri kati ekyengala okukwogerako wano gwe kintu temu ekyo mali kigenda munyo kati mbaje nkulaga enjawulo obulokole obw'emirundi ebiri kubanga obulokole bwa ennaku bwa prosperity okitegera so si tebuli ku kigambo kasoba ne sente ngoyogera ebimu amagezi n'oyogera kafunkunaani oyogera bya kisiru ngono oyo but angel mu Yesu Kristo yatufiira. xpotv to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge.
nkwaniriza nnyo gwe wenna alaba expo nako olwaleero gy'osinziira kino kikulu weebala emirimu gy'otusaako engalo ngenda kusaba subscribing ebintu bingi by'ogenda okumanya wano onako olwaleero mikwano gyange bangi ababeerawo ne mugamba nti obulokole kasoya tula kuseeyeeya buseeya gwe kasoya tula nti ndokose ng'olinda ggulu nzokka kutema nti be omusoga akoba be omanyi lwaki kalira musumba David agenda kubanga akuyitiramu manyi bingi naye nga tetunaba kutandika tulina mikwano gyaffe aba God Hills Herbal Medicine ku nsonga z'obulwadde ye solution esookerwako buli bulwadde bw'ofuna ennamba eno njagala ekubeere kumpi bakubire ojanjabirwe owone ku namba y'essimu 0706 prostate enlargement asthma anemia ulcer, sinuses, back and joint pain, brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, syphilis, PID, na buli birwadde nebyesesomi. Genda ku mukutu gwabwe gwa TikTok teka mu God Hills Herbal Medicine okumanya ebisinga ogugoberere nawo genda kuyigirawo bingi. Ku kyebifaananyi Alpha Media Production ku noti 77094266. Mutuwagire emikolo egya buli ngeri emu. Ffe tuba tuseko service y'omutindo gwa ggulu. Mzumba David. Olabiseko nate. Esoko ndo kuba uli twasimba kwa yamu na abatulizera abatwagala ennyo abagala nnyo xpotv mkola kyamaanyi nno kubanga wanoka bwe wali emboozi ezizimba emboozi ezitakyamukiriza naye emboozi ezikola mu byombi mu mwoyo ne mu mubiri wange wena kyofunyemu ngoganyulwa ate n'okusingira ebigambo by'omwoyo Tuzanya basumba bera kuno basumba banange nga sumba ni Edward sumba Peter sekitole ko botamogera ko bokoze ensobi sumba ni mani oli Roni n'abalala bangi twebwe bazanyo bye mukola kama watwawera omukisa kakati soko bavuze ka bakulu abatubulirize abatulaba omanya ndoboozi mwaludedda Madam Sako nnyo munyala mukama Yesu Kristo munya singa obulungi manya gonna yasaba Katonda tukulembere nga tugenda okwogera ku nsonga eno ensonga eno abasinga it does not resonate with many era sisubira nti bantu bangi bajja kugiwelcominga however by the grace of God I believe people will welcome it wow tugenda kwogera ku nsonga the topic is which price for eternal life is better, obedience or worldwide tribulation? Pass. Yes. Chetugendako. Yes. Echo chenyini. Price kubanga wa omutango. Omutango chi okusingako. Wokugonde debozi ya Katonda. Obo okusala woso okugezebwe mu kiwonyo obonyo. Ekibinda mojo bunyetatula okujja tubanga tumanyi nti tuli mu biseera ebisembayo n'olwekyo ekiwo ekigambo ekyo kiwonye bonyo tribulation time kipya nnyo eri abantu abali mu abasoma Bible era abamanyi ekigenda mu maaso obudde butuweddeko budde bwatugwako dda in fact akyatwalina extra time wensubira mundoze yange ni abalangiridde enkomero musupanga bangi ndeka ndichenjalo kiro kati mwisere otwabiranga banabi babulimba ngaye balo kati babu yegama ati musere byonkomero banabi babulimba bali bangi ostegera we wao banabi babulimbera baberanga ne ulenge tabanga bangi ngakati abali kati bangi oli muntu abaye prophet uli omunayo gera ka sasito ina ati wabawo mbira abantu gwe bagala Kaje chimu kusonga ekulaga nti mu tuufu tusemberedde ku nkomero batunda mu nkomero kandi ajatwa extra time obubonero bungi nenga kwikasinga obukulu of course lwali n'entalo nga muziraba n'ebintu bingi nnyo ebaddewo ekyokulabira ko kale kinzi kisembyeyo Israeli yayite musere bitali bya bulanyi yayite kubanga ko nga wekubiddwa kati bayina teknologiya bagwaita iron dome technology nga bamukozesa ebikompla bone byavanga bana aba Hezbollah baba kubako myaka jali nge 3 mabega bawite ebyo baba kuba ebikompla bingi naye ekyo eyo iron dome eyo ekyo kyokulwanyisa ekikwata ebikompola
tekyakuba ko kikompla kyagwa mu Israeli tekikompla kyabakuba nga kibibaka naye wewe unya kati Iran wano juzi nyina kuntono nyabega baba yiwamu omoto ne babasabula bubi nnyo oba ndome era zewa obazo gamba wo jayo yali oba ya technical problems oba bagamba mu weather ngaye bajjako emundu ya kabaka bulubiri ne bajjako amasanyalaze amini na balumba kale ebintu ng'ebyo sigamba nti weather kati weather bulite zaberangawo zalingawo mbonedde bwe mundi bagita that system that shields the whole of Israel territory against foreign military aggression bayalinge bashieldinga era ne uli embera zo kuzaberangawo technical shortcomings zaberangawo naye nge ba protectinga ngebaka naye kati Katonda alinga yabajjukiza nti bannawe ngeri gye mutandiiko nnyo nange yamunyinga ayagala obivaamu. In fact Abayisirayiri abasinga tebakkiriza mu Yesu Kristo. Nekyo sikyandese leero njagala okulaga ekifaananyi kiri mu nsi omanye nti akadde kaggwayo naddala tulimu extra time. Kakati omulaba nga omukutegedde which price is better for eternal life, is it obedience or worldwide tribulation. If someone has a field, he wants to cultivate it, and he gives someone some responsibility. Yagala kungula noba ko okuvunanyizibwa. Oyina ekibanja kyo yagala cultivating ngo yalima tugambe muwanyi olundire ku ente. Noko omuntu go ovunanyizibwa nyambako oba nga abeera nga farm manager. N'omwe bena byomuwa sente abakozi machinery nomugama njagala omulimu wokosera byenkwadde n'okolana amateeka gange tugenda kungula nnyo tugabane. Naye kati ono omuntu gwataddewo the person in charge adda mukwekola ebye amafuta amfo kyogula lita 10 oteeka mu tractor agulako lita 2 akuba enjawulo. Abakozi efo kyo basobola obulungi basobola okukola asobola bitundu abamu ne bayosa n'okwosa. Kati bambi amakungula omugaga gye yasuubira nekatakola ki negatawera. Kati omugaga atuma abantu bano omuntu mugambe nti omulimu ngata kukola bulungi. Abagamba omugaga oyo mugambe ekikule amateeka genda kwa makakali nnyo. Yelonda nnyo. Lugezigezi. Kati omugaga namwekwatamu najja namugamba munnange senkati obanga bino binakuwa byonna bikule nnyo okukozesa kati njagala okukola ngenda bikujjako byonna. Bw'oba tugabana amagoba. Njagala okulo omulimu wekka lukimu kikole wekka osagule ensiko okiryalinge osimbe okungula okaze wekka tugabana amagoba kama omukaga nayongeramu ki okukalubya embeera. Kale kino wekiri mukama waffe yatuleetera omwana we Yesu Kristo n'atuleetera ekigambo kye n'atuwa buli kimu ekyetaagisa okubala ebibala kino kyetwekwasa. Abasumba nga Petero we bali wano abasumba nga Roni abasumba n'abalala abasobola okwogera amazima buli kimu tukirina naye tuwoza kimu enkola ya Katonda nzibu bw'okoseba Katonda tofuna ssente obeera mu bulamu obukola ki obwennyamiza naye ng'ate buli kimu Katonda akituwadde esobola okubala ebibala kubanga era ku nkomerero Katonda gatubuuza bibala tankyagala tubuuza kirala jjako ebibala. Kati ekyo mbeera kali Katonda ajja tuuka ekiseera alondemu abasobodde okukola abasobodde okugondera etteeka lye ebiragiro bye abasobodde okutambula ku kigambo kye abalondemu. Ekibonyo nekinaabeerawo yajja kubanga asobola okubalabirira okuba preservinga mugerimu ebwendala. Tombuuza agenda kikola atya ye buuza Daniel tomanyi nteekateeka yuza Daniel yasobola okumutaasa ekiwambula ky'omuliro obuuza empologoma obuuza Sadraki Mesaki na Abednego ajja kuddamu obuuza abaana ba Isirayiri ng'ejja bayisa mu mugga omumyufu bajja kubola engeri gyakulamu ebintu bye. Kati yenjawulo ekitegeera gwe bw'obanga tokose Katonda kati byakwagaza mu kiseera ky'ekibonyeebonye tajja kubeera naawe ajja kuleka nga wagaana okukola binaye njagala nga waliwo ekisa kati leka omubiri gwo gukweyimirire mu kiseera kyeki
kyenkomero kyekibonyobonyo bwobanga okyagala ogenda mu ggulu oyite mu bulumi obwo mu kubonyaabonyezebwa okwo kw'omufuzi bw'ajja okuyitibwa antichrist. Obulumi obwo mbuyitamu ng'olwedde nimaze olokoka. Nanti walokoka yes naye watokola byanga byayagala wajjanga tokola byayagala naye nga walokoka. Obulokole kyokka okubuloka obulokosi kyokka tekimala. Wayatula bwatuzi tekimala. Walinga oyatula naye nga osigala nga akyali mu Misiri. Naye bwe njatula kuba Bayibuli egamba nfuulibwa kitonde ki kijja ebyeddanga biwedde. Mpuse mwana wa nvuma. Naye Katonda alina byakusuubira okukola. Bwajja n'oyatula n'akuwa omwoyo omutukuvu akusuubira okuyita mu bulumi bw'olina okuyitamu ng'okola obutuukirivu. Sikuseeyeeya ti nkukola okwagala kwe mulimu ebisoomozebwa era agamba nti ensi erimu ennaku naye mugume nkoze eki mpangudde ensi. Amanyi nti waliwo ebirina okusomooza bwekuli mu kukola okwagala kwe mukola ekigambo kye. Kati saawa zino wakyaliwo ekisa ekyakusuubira okukola. Wekinamba nga kikulemye mu kiseera ky'ekibonyobonyo ajja kutobere wekka. Naye olwokuba nti oyagala okugenda mu ggulu olina okukumira okubonyaabonyezebwa okwo awatali kugula oba kutunda. There will be no selling or buying during that time. Oyitire mu kubonyaabonyezebwa okwo osigale ng'okyatula Kristo olyoke ogende mu ggulu. Naye bano abazze nga batambula bulungi bo mu kiseera ky'ekibonyobonyo ajja kuba akola ki? Ajja kuba nabo katangaze bulungi omuntu akategeere. Osobola okwetikka omutango mu budde buno n'osasula ebbanja erinajja gwemba gwe price yo n'okisasula kati ng'oyita mu kunyigirizibwa okuliwa otalina kw'amaanyi nnyo. Ekibonyobonyo bwe kijjira n'obeera ebyo wabikola dda gwoba ekibonyobonyo wakikola dda. Ekiteeza waliwo essuubi nti mu kaseera ako ak'okunyigirizibwa eri abana abatambudde obulungi nga bo bagenda seeyeeya. Yes nga nagenda kuba protectinga mu mbeera ejja kuba eyakanalo kyani. Si kineeno nti bajja kusanga bagambe weegaane Yesu weega oba otamwegaana nkutta. Katonda yalina engeri okikolamu. Katonda yalina engeri okikolamu nga okubonyezebwa kwa antichrist togenda kulozaako. Njaga kusome wano kakuba nti sije nandibale ntandikire eno. Twagala bulungi. Njaga tandike bulungi. Anjagala someko mu Revelation 3:10 kubikulirwa kubikulirwa 3:10 kubanga weekuuma ekigambo ekyokugumiikiriza kwange era nange ndi kukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja mu nsi zonna okukema abatuula mu nsi. Revelation 3:10 oluganda muliwulidde. Since you have kept my commandment to endure patiently mukukola okwagala kwa Katonda mukukola eragiro lya Katonda mukola ekigambo kya Katonda waliwo okusoomoozebwa naye olina okuba mugumiikiriza. Omulokole tosa kuba njawulo n'obeera mwavu naye nga tena waliwo okuba njawulo nayo n'ovuga kapyata. Otegera waliwo okusoomoozebwa kati bagamba nti olwokuba nti mu budde buno nga wakyaliwo ekisa obadde nga weekuuma nange mu kiseera kiri ekyakanayo kyane ekyokugezesebwa okugenda okubeera mu nsi yonna ndikubaana wamu naawe. Kino kyagala ku wano, since you have kept my command to endure patiently, I also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. Hallelujah. Amen. Kati jetwandikire naye nga njagala tulabe kiki bayita price. What is price? Because we are talking about two prices. One, through obedience. Through enduring the pain that is associated with living right with God. Okugumira obulumi. Naye nga kiri mu associate mu lubu. Okugumira obulumi obukwatagana n'okukola okwagala kwa Katonda n'okukola ekigambo kya Katonda nga wakyaliwo ekisa. Kati waliwo n'obulumi buli bana abadde balowooza nalokoka bulungi nga bayatula tuze nga tebatambula na Kristo. Kati bagala kuyita mulumi buli boyina okuyitamu okukola okwagala kwa Kristo. Na kuseera ekyo ekyekibonyobonyo bajja kuba basasuliza mu mubiri gwabwe guno ogwabeyagazanga kati
nga tebagala kulumwa nze sibulwa sente nze no okwambala obulungi abalokole okuloka sikubwa musiru okitegeera naloka nasiri wakiri kanzibe nkoleki nfune sente okitegeera kati sawa kyo kibonye kati tajja kuba gwajja okuba testinga kubanga ono ye atambula akkiriza okuyita mu kubonya mu kusoomozebwa ng'akola wagala Katonda ye testing wadde kino kyogedde ye kyaggwa Katonda ajja muwanirira yes mpulira bangi bayinza okuwakana naye wakana nze Katonda watewa wakolaki tomulinaako obuzibu awakana yes mulinaako obuzibu naye kiruka byawandiikibwa ebikibaki ekyo kimu kubyawandikibwa kikolaki ebikibaki kati njagala what is price omutango ogwo gwe guli yes what is price there are two ways to define price one way is an amount of money expected in order to acquire something. Yes, that there are two ways. Ziri enkola bbiri. One way is the amount of money expected in order to acquire something. That's one way of defining price. Another way is as unwanted experience or something done as a condition for achieving an objective. Ensonga bbiri ngeri bbiri gy'oyinza okudefininga price. The price can be defined as money, as a monetary as monetary value. Ne mukatonda nakyo kikoli. Olida kukyali kudefininga price. Tetunatuukayo ebyo Katonda. Njagala we are giving the general definition of price. One way of defining price as the monetary value. The other way is by doing something you don't want to do, but you have to do in order to get what you want. Senga okola ekintu ky'otayagala kukola nate nga ky'olina okukola olw'okusobola okufuna ky'oyagala nawe nagwo mutango. In other words, what you don't want to do but you must do in order to get what you want. Eyo price. It's not physical. It's more of a psychological kind of price. For example, aba nabantu abagala okubeera abasoja abajasi nga bakadeti waliwo abantu abafuluma ku ddala lya kadeti olufuluma nga military officer mwena amayinja tegera bayita mu US bayita mu training eri very rigorous nga nkambwe tegera babateeka mu kibayita bakita gas chamber ngoyera kuwa mujasi obanga marine bakuteeka mu gas chamber noleko okolola no sesema nenga kibagezaako okuyigiza senga obera mbereyo nga muli mu lutalo okola ki embere obenga wagirozaako dda bitegera babalumisa red ants ziruma red ant omanyi weruma eruma nnyo empiso biwero empiso za malaria manya za typhoid yasinga okuyimba ebiwero bitegera yes bya training baitamu muduka limusula agestagalene ne lwaki okola ebyo nabonna awo ogenda ogula kile kifo ky'obofisa omanyire n'embeera bw'erijja tutoguze na sente naye obulungi bw'oyiseemu nga bakutraininga bumala ugamba obanga akiguzi okuweerayo omutango ontegedde bakufunye kali yensonga zembere ebbiri zoyinza okuweerayo omutango omutango. So in the same way, for one to acquire eternal life in heaven, he or she must forego or sacrifice the benefits of the desires of the flesh. I know okusaddaaka ebyo ebyokugomba kw'omubiri n'obisaddaaka byonna oba ogenda mu lwoto kiguze na sente naye oba okiguze mu kwerumya newerekeza oba ebirungi by'ensi ni quotations newerekeza ebirungi ebi-associated with the desires of the flesh ebyomubiri newerekereza okubba newerekereza okwebaka n'abakazi ab'obubina obulinga obw'ensejjere oba abalina nnyashi oba abalabikanga batya newerekereza okubba sente za gavumenti nawe wadde obba sente novuga empenkoni naye nokyerekereza mu ngeri eyo oba owaddeyo omutango esente ze wandifunye oboozi bakiyita
bachita chimu obozi erekereza obozi fuse bategera wanga obasendi kalugamba oli manager wa MTN teweza ngoli manager wa MTN ali mulokoli be financial manager negwe sende za government ze kitangwe tokwata ko yadde 10 akasala ko ekajja mtwalo 8 dyejo kokulitana kyo naye nga waliwo ate banne wa junior officers bo babba bamwado basereza obokola okutimba ebipande ekipande takikuba bulungi kunasa akubaka enjawulo mfocho tekamu kuteka mu sendi ekipande kivayo bulungi abamugambe oba 50 by 40 meters akuba 45 by 35 nakola ki nanyuka nazo bakitegera naye kati gwe oli mulokole oli mu bwavu gwe manager bano bali abayamanyi okuyiya wendabu quotations bo bafuna sente bavuga emotoka bagula ennyumba bagula ebyamangu kati okunyigirizewo okuno nga gwe ebiri byebadde ofuna ebirungi byebadde ofuna mukubba n'obyerikiriza awo waddeyo Omutango kwa gosaza ogobera ekyo Kristo kyayogera ekyobutabba osegera ngolubirira obaka kabo mu Ggulu osegera kugamba Omutango gwe waddeyo ogutali monetary but maybe psychological is more of a psychological kind of no kwerumyamu kandi okwerumyamu doze kigambo Omutango bakitegedde bulungi so kati someone may ask why are you talking about the price yet Romans 6:23 says eternal life is free. Olenze okwebuza kimwogera ku Mutango ngate njagala butagwawo bwatuwebwa buwa atenga njagala tukyogere tukitegere bulungi ogweke nyino yinza okwebuuza nti lwaki Musumba David agamba olina okubaako kyokola ki kyowaayo nno tulina n'akayimba ke tulima mu kyaki Omutango yagujjawo ebibi yabyetika ebanja yalisasula nenje gatukyeta tulayo kati netuseyeya nogamba likasoya tula ngogenda mu Ggulu senga byali bwe senga ekuba ligenda mu Ggulu yezingo obugazi kubanga banja abayatula banja abayatula abantu abetaba Christians abali bameka mu nsi muno bali mu billions by'abantu about 3 billions abayatudde Nali bagamba they associate themselves with Christ. Never. Why can tuyatula? Okukatuliko yatula. Okukatuliki ne mfa yaga munenga Yesu mumanyi, yaga munenga Yesu mumanyi. Katugambe kala balokolo za bali bameka. Banji. Abayatula. Nabo banji. Bazo kwanga bozo billion nga 2. Banji. Musi yonna. Okitegera. Banji. Kwanga bo oblokole benda kuzo eringa kilabu. Bakyogera ne luli ero kize mutewucha ina makulu. In fact, obulokole bw'ennaku zino dini is more of a dini than being saved. Okubate bukube toli mulokole mbadde ndi mulokole njagala mbala wale obulokole bwa mirundi ebiri wale obulokole obogobera Kristo ngogobera enjigiriza ye era ngo ogirivinga you live the teachings of Christ. Wale obulokole nga gwe you live the teachings of your perverted pastor. Perverted uradeko kachi nati yeyo muntu eyawubwa ye kyamu yakita kirungi kwe kumukokera kawo ka pervert is a pervert yenga gogokirizamu pastor akugamba nti wale pastor wamwitani ono you but angel yagamba Yesu yatufirira ayagamba yatufirira ye yatufirira but angel yagambye uyagamba video njagira bawo nabanga kitadde ayogera yasanze kaliko nobuliza nti Yesu Kristo yatufirira no kigererako mfocho kukola ekigambo kya Katonda nti Yesu Kristo akola ki ebe baba follow bulokole bala obane bagamba nti oyinaku omulokole oyina okuba ne sente oli mwana Katonda oyina okuba ne sente kiringe teeka bwobanga toyina sente towa na mulokole wali bagamba nti Katonda tayagala baavu aniyo yajogera wa pasi yajogera muna Uganda muna Nigeria abogere nti bamuyita manyani pasi mumwera bide nyali yagamba nti Yesu Kristo teyakyali yako baavu ne Judas Kaliyo nanyani ono Zakayo yali sina naye Yesu Kristo yamukyalira kubanga yalina sente. Yesu Kristo tayagala baavu kaliko n'owuliza enjigiriza eyo neekuwabya n'ogenda kunonya sente mu kyamu mbosanne maaso wa Katonda mbo
a poor man cannot be righteous. No uliza ebyo ngebyo nenga tuze mazima musumba omwavu kiba kisokomoto ebyo obwavu guma kyogirako obwavu ng'okola okwagala katonda mwavu bazike ebyo ate katonda olumuwa obwavu akwetula okushepinga aliwo abantu nga wafuna sente agenda kugwa eddalu katonda atugezesa ala nga tayinza ate ali abakumanyi tayinza nakwetaaga kugezesa akuwa sente kubanga akimanyi era yojja kugwa eddalu waliwo omusumba yaŋŋamba waliwo omusumba bwetukwana yaŋŋamba ono yamugamba tayinza kumuwa sente kubanga wamuwa sente agenda kumuvaako naye ekyo si kyenaze nnyo okwogera kyenjagala mubadde gwo kintu tuteeka ekyo nga nkulaga wakati w'obulokole obwa kristo obulubira eggulu n'obulokole bw'eddiini obulokole obwa kristo okugobera enjigiriza ya kristo sooka nonywe eggulu n'obakabaka bwayo ebirala nyongereza ate nga byonna bya katonda nanti eba nyongereza ate nawe tagikuwadde tova mu kukola bulungi nti ofune ssente otegera togwa mu nsobi kubanga olwa ssente tosobya lw'okwegomba kw'ensi nombiri kati ekyengala okukwogerako wano gwe kintu temu ekyo kigenda mu nnyo kati mbajje nkulaga enjawulo obulokole obw'emirundi ebiri kubanga obulokole bw'ennaku bwa prosperity okitegeera so si tebuli ku kigambo kasoba ne sente ngoyogera ebimu amagezi n'oyogera kafunkunaani oyogera bya kisiru ngono oyo but angel mu Yesu Kristo yatufiira. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God heals herbal medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God heals herbal medicine. Uya agamba Yesu Kristo imusiru ya ine statement yagamba nti ngenda jengera namwe je mujjo kujja. That was the very stupid statement Robert Edward yayogera. Yes. Era ne musumba ina na ina abakolezi bangi but enje tomanyi bangi ezo ndiga mbuzi byonna ndiga zigobera Robert enjo naye nga ate embuzi wa Katonda mu maaso ga Katonda mbuzi naye maaso ga Robert enjo ndiga banga ziwuliza byayogera kyokifanza siri kisolo anaki ndi mugoberezi wa Kristo siri mbuzi olokole bwennaku zinoze bwa okay anyway kati ekyo tukivuddeko kati mbadde ugamba babadde ogamba nti Romans this Roman basoma balumi 6:23 ekiri eri abantu kibagamba nti bwaba wewa njagalo kisomeko abalumi meka balumi 6:23 akoba ati kubanga empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu mukama waffe. Ekirabo kya Katonda bwe obutaggwaawo in Christ. That's the English version. It says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ." In Christ. What does it mean to be in Christ? You know what that means? Okuba mu Christ. Do you know what it means to be in Christ? Ninyonyola. To be in Christ means two things. Confession and living a life that reflects the teachings of Christ. Believe into bibiri. Okukkiriza okwatula n'okubeera mu bulamu obulaga enjigiriza ya Kristo. Bw'obanga watula bwatuze naye ng'osigala ng'okyali mu Misiri ng'okyakulanga ensi bw'eyagala oba toli in Christ, therefore you are not worthy this eternal life being talked about in Romans 6:23. Otegera katogamba Bible egamba nti ekirabo kino ekyo obulamu butaggwaawo kyaba bali mu Kristo. Kati gobanga wakoma kwatula nenga togoberera
njigiriza ya Kristo njigiriza ya Kristo tera bisibwa mulamu bwo tegeza you are not in Christ, you are not free in Christ, you are half in Christ, you are halfway in Christ. Halfway in Christ means not being in Christ. Being halfway in Christ means not being in Christ. Christ tagako kitundu because you are halfway in Christ, you are not worthy the kingdom of heaven. Kwanga chowa chauna kashigambye, you should be in Christ for you to be worthy the gift of eternal life. Not so? Yes. So kati mwenaba gama muno ntinedda mu Kristo Yesu obulamu butagwawo kirabo bwaba bali fule. Saba bali naga bali half. Otegera? Kati umuntu ayinza okwebuza tebwe byogera biwa amanya ate price oweranga for you to be free in Christ, you have to obey the teachings of Christ. You have to live the teachings of Christ. But it's not easy. Chirumamu kino somozebwa abantu abasinga okwatula kyangu naye kituuka okola enjigiza ya Katonda yerabikire mu bulamu bwabwe ekyo wasinga wali obuzibu. Yes, okwatula kyangu utegera n'omutami bwasobola olaba in John 8:51 yakasoma magulabe Yokana meka John 8:51 Yokana 51 aliwagamba ddala mbagamba nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange taliraba kufa emirembe n'emirembe. Oyo akwata ekigambo kya Katonda yafuna obulamu obutaggwaawo. So sayatudde naako makwatulula nomala okwatula wali muyaye nosigala ngo we wali mu biro sigala ngo obba ku mulimu wali ngo oli mwezi nosigala ngo ero kyatambula mu bwenzi kugamba kwanga oyatula. You are not in Christ, therefore you are not worthy the kingdom of heaven. You are not worthy this eternal life. You are not worthy this gift here of eternal life being talked about in Romans 6:23. You understand? Era omuntu ayinza okugamba nti ebikolwa tebyetaagisa mbu nasomekwa ne Ephesians 2:8 and 9. Ephesians 2:8 and 9. Abefeso abiri mmega Ephesians 2:8 and 9. Kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza so tekwava gye muli kyekirabo kya Katonda olw'omwenda tekwava mu bikolwa omuntu yenna aleme okwenyumirizanga. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God, not as a result of work, so no one may boast. Kata omuntu may boast. Kata omuntu bayinza okugamba nti tekitagisa kukola bikola birungi. Kino kirabo kya veri Katonda. Okitegera? You were saved by grace through faith. Kamba kyokulabirako osanga omwana ali ku nguudo, these street kids. Omwana oyo wamujja n'omutwale waka n'omunaaza n'omwemmere n'omutwale ne ku ssomero byo bintu bibiri. Because akwina mu faith osobola omuyamba kyava akkiriza. Nawe ekisaajo ekitulekedde okola ki okumuyamba. Tegeza through your grace by faith that nti osobola omuyamba amubagaana. Okitegera? Eyo n'obudduka. N'obudduka, yes. Kati naffe tulika tusanga tulubinga tulinga abaana b'oku street. Natuyamba through grace, but on condition that we accept that he can help us. Yeah. Okitegera? In the Bible wechogera ko wano by grace through faith. Wino ba okukkiriza. Wano okukkiriza Katonda osobola okukolamu omulimu. Okitegera? Ngati omwana waliwo omala okumutwala ku eka n'omuwoleza engoye n'omuyonja n'omutwala ne ku ssomero. Tomusuubira kuddamu kweyisa mpisa nga gyeyisangamu ng'ali ku street. Okitegera? Kaneka aba omusuubira okweyisa mu bikolwa okufuna ebikolwa ebirungi. Kubanga omaze omuyigiriza ekirungi n'ekibi. Yes. xpotv to the world.